eno gye bayita True Love. Musajja wattu Wizomanizo we yali nga ali mu kubeera ng'ajjanjaba Dr. Jose Chameleone yakaabanga kimu mukazi wange anaatuuka n'okunzirukako mukazi wange abaye banaamutwala musajja wattu ng'alaga amiisinga mukazi we tamuwadde ekirabo eky'okubeera omukazi omulungi n'amwekuumira ebbanga ly'amazeeyo actually myezi ena yes ebbanga ery'emyezi ena ly'amaze ng'ali mu USA bambi musajja wattu amugulidde ekirabo omukulu ono Wizomanizo bamulaba ng'omuyaga omuyaaye enjaga yamukuba musajja wattu is a responsible guy. Wizomanizo is a responsible father. Wizomanizo is a responsible husband. Musajja wattu newe yali eyo mu USA yakaabanga kimu mukazi wange ng'omutima gumumiisi nga yagamba naayita mu Christmas saalina mukazi wange Boxing Day zonna saalina mukazi wange olusooka Valentine's Day zonna ziyiseemu sirina ng'akaabira kimu alaajanira famire ye naye amulaba ng'ali so emotional ku kisaawe ky'ennyonyi ng'asisinkanya abaana be n'asisinkana mukyala we kwegamba ng'olabira ddala essanyu likomyewo essanyu lizzeemu kankutereka akatambika emmotoka ya Sandra Teta se bagitaddeko n'akagambo Teta yeweza ayagadde Sandra Teta yagitaddeko neno ka Teta kandi kulage bulungi emmotoka ya Sandra Teta mukulu Wizomanizo gye yamuwadde nga ekirabo oluvannyuma lw'okukomawo mu ggwanga erya Uganda.